Omubaka wa President owe Wakiso Nalongo Rose Kirabira avuddeyo okuyambako okutaawuluza enkayana z'ettaka wakati w'Omugagga Kirumira ne Francis Angol mu lukiiko lwatuuziza ku ttaka lino lyennyini erisangibwa Kasanje mu disitulikiti y'e Wakiso. Nalongo Kirabira asoose kusomesa batuuze ku mateeka agafuga ettaka asobole okwogera gye bali nga buli omu amutegeera. Wano Winfred Angol ne Francis Angol bavudde mu mbeera ne byatiisatiisa okuzira olukiiko olw'ensonga gye bagambye nti RDC tabadde mwenkanya nti bo tabawadde mukisa kwennyonnyolako. Are we happy of what is happening? We are not happy because of what has happened here. No. Oluvannyuma awadde buli muntu omukisa naddala abo abagugulana okumubuulira engeri gye bafunamu ettaka lino. Winfred Angol ategeezezza nti ettaka lino baaligula mu mwaka gwa 2008 nga buli kimu kyakolebwa mu mateeka. Tutuuke wa Bitaatule nga Bitaatule tumusanga. Ettaka yali alitonda milioni 2. Kati bwe natuukayo ne mugamba mwami Bitaatule tusalireko biki n'atugamba kale mujja kufa milioni 1.8. Kwaffe twite tukirina ng'era mbeera ng'ambo no dati tetunafuna kyapa. We are not safe. Tetunafuna kyapa. We are not safe. Wabula ssentebe w'ekitundu kino Mubiru Christopher yeegaanye Winnie ne Francis Angol nti tabamanyi era tabalabangako era takolaganangako nabo ku by'ettaka. Era ebbalo gye mulaba eyo ya Bitaatule teyogerako kirina ndagaano na Francis nga bagulagana. Wabula Katemba yeeyolese mu lukiiko luno owa defense w'oku kyalo kino Galiwango Edward bw'avuddeyo n'awo obujulizi ku ssentebe nti baali babiri nga baguza Winfred ne Francis ettaka lino naye nga teyamuwaako na kitundu kye yali ateekeddwa okugabana. Chairman bamuletera percent bano Bitaatule aziweereza chairman bazimuwa nga badiri yaziriise. Wakitegera era chairman ekintu ekyo akimanyiiko sijja mukisa kubanga waniza basikimulaka kintu nze njogera bazimu. Ate ye Omugagga Kirumira ategeezezza nga bwe yagula ettaka lino nga tekuli muntu n'omu wabula nti obuzibu bwonna buva ku amyuka RDC w'Entebbe Alhaji Nuhu Mbabali okulemererwa okutuukiriza kye yali asuubirwamu. Era ekyamunzijjako nga ndaba ali ati era bwampise ne hamu ng'anyi ogendayo ali ne hamu bamutabani wange oli yazimbe nakivu nangamba ali wano tulina oluganda. But I refuse to go. RDC oluvannyuma kizudde nti entabwe n'okugugulana kwonna kuva ku Julius Bitaatule ne Mayengo Moses abataabuulira Bakirumira nti ettaka eryabaguzibwa lyali lyatondebwa. Njagala okubasaba abalowooleza mu mmundu nga twakatuuka mu nsonga yonna ne tulowooza nti solution y'ebizibu ejja kubeera ssasi mbeegayidde ogw'omulembe twagutaga. RDC Kirabira asabye enjuyi zombi obutakozesa maanyi ga mmondo nti kubanga tekujja kugonjoola bizibu bino. Bw'atyo n'ayimiriza byonna ebibadde bikolebwa ku ttaka lino okutuusa nga asisinkanye Julius Bitaatule ne Mayengo Moses. Nze mugambi kitagenda kujja wano before Friday. Kati nze nenkusaba gwe naawe don't stay here before Friday. Saagala kuleetawo mbeera yonna ekangaza okuleeta okweguguguwa kw'abantu wano. Osi wange Kasanje teko security teko kuba yiyo have to report to me directly. Olukungaana lwakuddamu okutuula ku lunaku olwokutaano.